tusizako basebone banyabo B6 Local Poultry Farm emendo wakiso kalema je tusangibwa ku namba y'essimu 07 36 47 kakati bannange olwaleero ndine Mr. Jeff asangibwa wano Kiwanula Luwero Kasana mwabamanye Luwero okyamirawo Kasana town nokwata ku luguudo olwo olugenda emazzi eyo ne yali wano Kasiso Road nobanga okyamirako nojja wano ebuwanula Kiwanula kakati olwaleero kenda banga mukyaliddeko ne tunyumyamuko ne tusoma mu ku byenkoko ennansi era nga ali ready okutandika n'enkoko ze ogenda kutandika n'enkoko meka era ndowooza 4 ku 5 ezabbanga ki mwezi ez'omwezi zijja kuba za mwezi asazeewo okutandika n'enkoko 5 ku 5 ez'omwezi era very soon agenda kubanga placinga order ye tubenga tumuterekeko mu buluda tuzirunde ale tumale tuzimuletere wano wennyini agenda kulundira mu nyumba ze yazimye nyumba ze z'abapangisa era mujja kuba muzirabaawo yazizimbye naye tagenda kuteeka mu bapangisa agenda kuzirundiramu enkoko asobole okubanga ayoola ku magoba agawera buli kimu tujja kutambula naye ku ssimu tujja kuba tumusomesa mu buli mbeera yonna tumaze okumubulira ekyokukola kyagenda okukola kiri kimu agenda kubeera nga ennyumba zino aziteekamu ettaka wansi azikoone mweraliikiranga bannange okulunda ne mugamba nti B6 njagala kulunda n'ennyumba yange sinayiwa nkokoto nsobola okulunda osobola bulungi ddala okulunda kubanga nange kennyini we nnundira mu biyumba byange bye mulaba ebya temporary siyiwa nkokoto nteekamu ttaka n'enjiwako amazzi n'enkoona n'enzikattira ne kibeera flat n'enjiwawo obukuta bwange obw'emmwanyi gwasobodde okufuna obw'emmwanyi bwe businga obulungi kubanga abeera maniwa mulungi n'oba tosobodde kufuna bwa mmwanyi osobola okukozesa obwembaawo naye nga obw'emmwanyi bwe businga temwerabira twagala maniwa omulungi kakati kyagenda okukola nnaku mbale agenda kuba akikola bw'anaamala okukola ekyo agenda kubeera nga mu madirisa muno ateekamu obutimba buno obwa siiringi okusobola okwetangira obunyonyi obusobola okuyingira ne kapa bw'anaamala ekyo ajja kubanga alinda bulinzi nkoko ze kubanga zijja ndoze ennyumba mugiraba nyumba nnene abadde asobola n'okulundiramu enkonga 7 ne mugambye tandikamu na 4 ku 5 osobola okubeera nga otandikiraawo agenda kubanga aguza abantu b'Ekiwanula enkoko empanga amagi ag'okulya n'enkazi agenda zituunanga ye talina buzibu bwonna bagambe kituufu jazibaguza kubeera balina ozirya ate bazirya era bazirya ate bazaagala nnyo naddala amagi bagaagalira ddala bagenda kubanga bagafuna okuva wano faamu bagenda giyita linnya ki Sempa Local Poultry Farm Kiwanula so mujja kubanga muwagira kabali mu katundu kano mumanyiiwo wano si wala nnyo kumpi omuntu obeera nga olina entambula kumpi nnyo amasannyalaze weegali oluguudo lulungi buli kimu kijja kuba kitambula bulungi ddala so leero kambakomye wano naye nga mbajjukiza gwe wenna ali eyo katonda bakutandika kyekiseera okukola ki bagambe kyekiseera okutandika amiina bomanyi abamu babeereyo ne bagamba nja kutandika enkya nja kutandika luli naye obudde bugenda tewali budde omwaka gunatera okuggwako tuli mu gwa 8 kati gwokozeewo ki nze nkujjukiza nti jangu ku B6 Local Poultry Farm emendo wakisoka leba tukuguza enkoko ey'olunaku olumu gwasobola okutandika nayo osobola okutandika nayo ku 35 era tutambula nawe ku ssimu ne tukuyigiriza ekyokukola atasobodde ya lunaku lumu ng'otya buluda ogamba sijja kuzuuka kiro sagala kubeera mu bbugumo tandika n'ey'omwezi ya nusu 9 kokka ku mwezi ogwo mumbuuzanga nti B6 osobola okumpa enkoko enseera zokka oba okumpa empanga zokka ye kisobokera ddala bulungi nnyo kubanga ku mwezi enkoko tuba tusobola okujawula ne tugamba nti eno mpanga eno nseera so gwe osalawo gwe kasitoma nti B6 mpa nkoko mpanga zokka nze njagala kuluna mu myezi 3 ntunde eri abalya nze nkikuwa oli n'agamba nti nze njagala nkoko nseera njagala kukola parent stock nga ziye faamu yange era nayo tubanga tukikola so gwe kyosalawo kye tukuwa obuukinga ne tukuwa lisiiti mu mannyago ne kubeerako ku lisiiti kubeerako n'amanya ga faamu nti B6 Local Poultry Farm emendo wakisoka lema n'olinda enkoko zo lwe zinaakutuukako abatera okubuginga enkoko z'omwezi tubagamba nti bw'otuwa ssente otuwayo n'akadde netusobola okuba nga tuzitegeka gwe ayagala enkoko eza olunaku olumu bw'otuwa ssente ez'okubuukinga tukuwa wiiki 3 nobeera nga otwala enkoko zo lwaki tukuwa wiiki 3 nti tulonda amagi ne tugatwala mu kyuma gamalamu ennaku 21 nga kigaalula bwe kigaalula enkoko eyo ne tugigema ne tugiteeka mu bubokisi ne tugikuwa n'otandika okulunda kakati olwaliro kambakomye wano mukama katonda abankuumire mubeereyo bulungi mwera Mr. Jeff basiibule bye guys bye